Celeste Kasule owamwe nga bulijjo Saabavubi wammwe aleeta ebitali bya bulijjo. Osula otya mwana tu? Oli bulungi? Olumbu weewombeese bagambe ki mbu tolina ddalu? Ndi mukazi muwombeefu. Oli muwombeefu. Toyinza kumutegeera akuggyako ng'ogoberera nnyo ebintu bya kadongo kamu wamma bambuulire ku mannya. Amannya gange nze Nanteza Christina. Christina Nanteza eryo abamu basooka ddiwulira kati akuggyako abakuzeekuzeemu nga nze naye balina eddala lye basinga okumanya ly'osembyayo. Erinnya lye basinga okumanya lya Kaddolobaale mukyala mukulu Zeewuliya Mukasepiriya. Oyogedde obadde okimanyi wali omulabyeko nga tali ku siteegi oba buli kaseera omulaba mu nnyombo ng'ayomba ne nakakaawa. Uno nkuleetedde omwetegereze tuwayeemu naye uli otya mwana tu? Gyendi taata gamba kyeno. Nange nabasanga nno ku siteegi bano nga bakakkalabya era omulimu bagukoledde ddala naddala bano bakyala Sepiriya n'amaka ge bakumyekumye nnyo Bannayuganda nga babawa okubasanyusa n'okubabeezaawo. Uli otya maama? Ndi wano taata. Endongo wejjukira wagitandika mwaka ki endongo eno? Endongo nagitandika mu 1976. Mwezi gw'ekkumi ng'ennaku z'omwezi 10. N'ennaku ozimanyi? Natandikira Matugga. Wangi? Waliwo tewaliyo? Taata wo ye yaliwo oba naye teyaliwo? 76 omwezi gwakumeka? Gwa 10 ng'ennaku z'omwezi 10. Naawe olimba endongo wagikeera. Nalina emyaka 11 naye nange nali ntandise okupafominga emitalamali eyo. Ogitandikira mu kibiina ki? Ekibiina kye natandikiramu baali bakiyita Kadonkamu Culture Company. Ani akuzuula? Maama wange yalina omwami nga bamuyita Kulandima Mulwana. Otyo? Yali mukubi wa ngoma. Mumanyi ngenzi. Twasooka mu mazina maganda nga mamange oyo yalinga akolera Mutemuzi. Mukyalo we balinga bamuyita Nakisanzi oba Nanyonjo. Nga muzinyi Mutemuzi ya Peterson Mutegi. Kati yatukwatako n'atuyigiriza amazina. Kati awe yansindika n'angamba ngende ndaba oyo mwami Kulandima Mulwana omugenzi. Nengenda ne mulaba. Nanyingiza mu kibiina ekyo. Ozenga omuzinyi? Najjanga muzinyi. Ng'omuzinyi. Olwo wejjukira Uganda Culture Company yalimu baani museera eyo? Yalimu abayimbi bangi. Kati nga abakulu baali 3. Mwami Christopher Sebadduka nga mugenzi. Dani Mugula ye waali. Paulo Damulya naye mugenzi. Be baali bakulira bananyini kintu. Kati nga mulimu abayimbi Matia Lima, David Kizito. Koloneli Matia Lima ye Sepiriya. Koloneli ye David Kizito. Abayimbi abalala. Abalala abawansi. Kakati gwezenga muzinyi. Olwo Mulwana bwakuleeta obulamu wabusanga otya ng'olina kulinda katundu keeri akamazina ate ke kasembayo? Anti naye kati olwokuba ntwali baana kati nga bakubawo ennyimba ezibeesabeesa kati ne tutandikira okuyimba era natandikira mwezi ennyimba ez'okubeesabeesa stage ezisooka kiri omulangira ani abikuba? Babikubanga abo ba David Kizito Matia Lima nga babikuba ng'olwo baguddewo bakubye oluyimba oluggula abantu nga bayingira nga bakyayingira alinga ajjalibu tubeesabeesa abantu. Ngamba desikawulirangako nti bakubanga nejjalibu ne muyimbamu ejjamu kubanga tuyimba jalibu ffe twakubanga wa bidongo byereere olumu ng'omuntu ayinza okuyimbayo oluyimba lw'olupya mpolampola naye sebo mwayimbanga nekiiri omulangira twazimbanga mukutte ne microphone nga tukutte microphone tuyimba olwo jjirira okuyimba. Christina Nanteza kamu bakomezeewo mu kitundu ekiddako ye Kaddulubaale kikyangu okumutegeera gwe munange yakaneegattako. Kakati olwo twalese otandikiriza stage eno eya microphone naye nga omulimu omukulu gwa mazina bwekiri nga era mulinda olw'omu abazinyi mwalingamu bameka be wasangamu abalala?
Nasanga nze mpuyingira nagenda no mwala munange bali bamuyita Zalwangu naye kati mugenzi kati naye nga nasangamu omukyala naye mugenzi Frida Namuddu Mukyala Namuddu ali mukaddani ninsangamu Nanyonga ne beso erisali nga bebakuba engalabi toli kawala kato katini nali muto nkyali awalala kati awo tutandikira awo kitongole ky'engoma bagulude ne bayite bannaba kujja bayite bannaba kujja naye kati oluvannyuma nabo bajja ne batwegattako ne omukyala muwala wange oyo so naye era mugenzi Janet Kiza najja ne mwanyina Guludene najja n'obwana buto nakakawo nga kakyali kaana kato Sauda Batenda yayita nafuuka nakakawo naye nga Sauda Batenda ne muto we Nakasi Aniti bwe tutyo nga bwetukola. Wow. Kakati ojiridde ebbanga litambula ojotya okufuna ekirowoozo ky'okuyimba era wasookera ku luyimba ki wasookera ku zino eza Sepiria kati mu kusooka okuyimba olwo kali kya kampuni bwe tugivaamu twagivaamu 8 ne tukola ekibiina ekyaffe Kadonka Super Singers kakati ekibiina ekyo bwe twakikola Mwami Moses Katende naye mugenzi yasoka okunkwata manyi bana abantu banga abamu bato kati buli kyokoonako mbategeeza okusobola okutegeera omuntu oyo Moses Katende yempanga kati nanga ayina oluyimba lwe yayiya baluyita ne boolaba nkozi ntyo kati nasookerako ne boolaba nkozi ng'oluyimba naye oba yayimba naye lwa mukwano kati ye yayimba tebayi ba mukwano kugamba lwayindooza nga maka gatabukatabuka mpaamu akapera waakiri oba olina obugambo obujjukiramu Katonda yalingaga wenna bawagire emboozi n'akadongo kange kano ne mufiirwa n'ebiseera mu kawulire eyo yonna gye nzirya mpita n'abampulira obuwulizi ku leediyo kansooke n'akubeebaza tino mwebala okuwagira bye tukola awo mazima nsimanyo era ddala nsimanyo naye abange kambabuulire waliwo omukyala atanganya kulya ne bwolaba nkozi wegalo kali katambula kati nze nenziramu awo oli ose n'oyogera nange nekimanya nti olina ensonga ekuluma by'oyogedde bye bingi naye nze kyesimanyi nti olina ensonga mu mutima bwetutyo bwe twatambula mwaka ki bw'oba ojjukira wandiisi ku by'emyaka n'ondaga nti omwaka ogwo gwali ndooza 8 nga 7 onnaba kuba 86 nze nali nzize ate nakusanga oyimba ddala nnyo mabega nga twakava mu kalikyakaluwawo byerabe myaka mingi sikunenya eyo nga mu 82 ndowooza mumuwulidde zeewuli atandise okulinnya stage kati awo olwo azuula atya nti ekitone kino kiyina mu buli obuyimba obuggulawo bweyalaba byetwayimbanga ebyo byokubeesabeesa ndowooza nti sise ennaku yali tannabaawo yali tannaba gwe gwasooka okuteeka ku stage ne muyimba olwo oluyimba kati awo Matiya Bima naye nankwatako netutandika n'oluyimba mukyala mukulu naye amaze okulaba nti osobola okupafoominga bwatyo naga nti twali musafaari eyo Masaka ew'omukyala Namukwaya we twalinga tukolera ekitundu ekyo ekinoni ekitundu ekyo yakimpa ssaawa 6 ezaddi ez'omutundu ate olw'eggulu nenkiyimba ku stage kiyimbiremu abantu bange tulabe oba okijjukira tekisobola kumpa mu mutwe naye mukyala mugole gwe lwaki weeyisa ndowooza okirowooza nnyo bw'oba otudde wano ti omwami waffe ali ku ggwe wekka olw'omukwano gw'olina
omupya gwe mulina kati ngenda netuulawo ne mbatunuulira ng'oluusi muzannya mulinga obwana obuto munneeragirako nga ninga talabanga mukyala kankutegeeze nange naliko omuto era nayagalwa nnyo mpozi n'okukukira naye Sepiri ono ogwo akamulaba kamukunyumize kubanga tonnamumanya Sepiri yabbafa kuwaga okukamala kasitaafu n'omupya ng'olwo ogwaludde naye afuuse ebisasiro bw'oba ng'owakana lindo ojja kukiraba kambatunuuliza abiri gokka. Omuwulidde kati ndowooza gwagoberera otandise okutegeera muntu kyono obwedda gwensimasima kakati otegedde akatundu ako ng'omukulu Matiya Lwima alina abakyala be babiri abakyala basitudde oluyombo awaka yaali wali wabbali awuliriza ono nno ye mukyala omukulu gwe yali nakakawa gwe yali asoomooza ndowooza kakati ojja kugoberera ng'otegeredde ddala muntu kyono omutuufu ate olwaleero gwe nsagudde katu Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Kikaya College School Education for Development. Kyala Christina Nante Zakadulubali nga mwedi msinga okumanya njagala atuyimbiremuko akayimba kano mpola mpola tulabe tujjukire oba wali okawuliddeko gwate munnange ekigambo ekipya olugwa mu bantu ge mawulire agasoma eggwanga weeryowulire matuvuzi nze nagavaako okuba malimba ndugulidde ku pata olutadda munda twanoonya amawulire jangu baba ogulanga nnyimba nga lunyugule matundiro g'ennyimba ogaziya obwongo ge gatalina bukusa bonna luggwako matidde n'ekyabotyo nanteza negirisa nzize tufuuze oba mulimu abalina entondo mukadde omukazi eyawummulesi atalina tondo wabakibaba mulembezi kamba w'ekirabo kyammwe emiziki omutegeke gw'amakoona n'ab'entondo mbasotosote munatenda nateza sifeenya omujjukidde bw'oba okanoonya akayimba ako noonya abalina entondo bwe bakayita sirina ntondo bw'oba onoonya akayimba ka Christina Nanteza jjukira kuyimba oba kunoonya sirina ntondo bw'oba ozirina g'omanyi ebiri mu background by'owulira biveeko ensisi yaffe buli bamu bali byabwe abasaba enjiri basaba fe tetulina gaana naffe kukola ku byaffe. Christine ogamba otya osirikidde ekibuli wano temulowooza nombw ali mu kyalo simanyi bulemeezi gyagambye ali kukibuli awo ku mutajjaazi woosirikidde wenkuvumbudde kakati endongo giwummula mu bbanga ki kubanga ndaba tokyapafominga nnyo omaze ebbanga ki ng'otudde myaka mingi kale oba olumu baba bampise ŋŋendayo naye nga okuwummula ndudde kumpi myaka gigenda mu 15 ababiri ng'abiri ng'otudde leero mmwe munampaaki omuntu amaze emyaka owuyo 15 nga yeetulidde mubajjukiza ate era nkyamubajjukiza kubanga akyayongera okutuwaamu ku bigambo ate era wamu n'okutuyimbiramu kakati oyina abaana bakuba ebidongo mbalina kubalina bagamba abantu ani abaana bange kwega Katonda kitone kiyampa naye yakibawa otyo omulenzi omukulu oyo ye bw'abanga waliwo oyina emikolo ayina ebyuma byonna ebikola ku mikolo bamuyitaani ye Moses Mubiru kampuni abamu kale batera kukozesa bino namwe nga mumanyi ebyabavubuka yita Kuruteke naye Moses Mubiru kampuni ye bagiyitaani eyo gyakoleramu emirimu ogimanyi erinnya nzemanyi wanga nti ebyabaana nabyo naye ngeri kibuli awo wennyini awaka ewaffe mutajjaazi wano era wetuukawo bamumanyi Moses Mubiru sobola nabbawo ennamba ye kale gisome
enamba ye eri 077 3 asatu mwemu 48 077 asatu mwemu 48 mumuwe ku mirimu mutabani awe kibuli byemikolo alina kina kibyuma birina emizinda byona ebikola ku mikolo bitimbe ebinene abantu wabeera nga wagazi asobola okuteekayo ebitimbe kwegamba buli muntu waali n'abanga ekintu akiraba bulungi. ate omulala amuyita Tony Kalyango ntyo oyo ye mukubi wa lizimu ne solo ne besi era ng'akolera David Lutalo. Akubira David Lutalo yamukubira ebidongo. Tony Kalyango kasitola ba Lutalo wali omanya nti ne Tony wali yomu kubali mabega wa Lutalo awo mubivuga. Omuzadde we ye Christina Nanteza Kadulubale wamwe ekyo mbadde mukimanyi. Omulala amuyita Lydia Nakidde. Lydia Nakidde oyo musituzi wa Buzito ne wenjogerera yakamala okuva ebweru wangi yabadde yakalinyenyenye emirundi sigimanyi naye nga yakiikirira Uganda era captain mwana mwalo bamuyita captain kwegamba kapiteni wa ggwanga mu kusitula obuzito mu bakyala yani amanya Lydia Nakidde baali alabyeko ku mawulire nsobola okuzaayo akatambi emabega balina kizuuzi waabwe siya ndi muzuula ne muleeta ne mubaleetera ate n'atubuulira byalabye. Christina katuwumulemu wano tujja kudda otuyimbiremu akayimba nga tuli ku live gita muzanye mutuuse ku mwefuge amaze okuleeta nakakaawa omwayinamu paati ki onamuwayimba nayimbamu paati njina Kadulubale mbugumiridde olwaleero olwabyafaayo maka muno embaga bulijjo mwami zokola sirabanga ennyumira nesituka wansi nenzina nze ku mbaga zo nga sinywa ku mwenge olwaleero nabyo munaabe sibyakulimba nga ntuula ku bbali erimu bitooke nenekubagiza nembanga omubikire ene yaleero gitegese olaba n'omugole gwoleesa sibye kadaali kuyanna lugooti nalubula yamagula amaaso najja kiraka akabangala kuyanna ntaye yava ebukunje wano yeetipa buteeteeyi tewamutuuka naye nakakaawa nyiriridde okuggyako obumpi mu bulungi bw'amaka agasaana nange mwesunza omubangula emirimu gy'omunju gy'abatamanyi muyambeyambe amwami kuulika sseba amayengo omwami kuulika sseba olugendo omutegedde abo obonga nyumirwa nnyo mwefuge koloneli mweyekyangira n'abagoma abo babadongo ono omukyala ye yali mukyala mukulu mu kitundu ekyo akuwulidde ye paati eyiye gye yayimba yazanya mu muzannyo ogwo ogubanyumira ennyo ogwa mwefuge. Kadulubale endongo ogikubye abansinga bategedde leero nti waviira ddala eyo mu 76 babadde bakulabako obutundutundu naye nga tebamanyi gajovudde omanyi bangu okutubika oyo yafadda era kakati ojja kulira wano comments nga bagamba tafanga bannange tuledde tumanyi nti abo bafa abantu bankakasizandi nafa waliwo sepiri olimba lwe yayimba ng'agandi nkaabira zeewulira twazirunda abo abantu bamanyira ddala nafa nze babona abandetera ku mabugo nga bansangeka oli nasooka nayimbirira twalina nakakawa nasooka nayimbirira oba ndabye bubi yeye ne basembera ne batubuuza ne bambuuza ama maama twagala otumala empaka gwani embaga ye lwaki mumbuuzizza aga tulina empaka zaffe Kadulubale ne mbagamba ye ate zeewulira ne mbagamba era yenze agamba nze nalina hoteri kakooge nali ntumizza emmere bwe yawulira oluyimba olwo omusajja emmere yagireka ku suwaani n'atambula n'agenda ng'agenda agaaba nga manyi nti nafa era yakwata mu nsawo n'aggyamu emitwalo 2 n'agimpa n'aŋŋamba kati obanze munampaaki bannange abazuulidde abantu bano abasinga mumanyi nti bantu bano baafa
olumu abamu tebakyapafominga nnyo naye nga gye bali bakola emirimu gyabwe egya bulijjo nga nammwe gye mukola eyo gitali gya kuyimba naye nga gye bali kati nze omulimu gwange kubasagula mba basembereze mumanye nti abantu bano mu butuufu gye bali abantu bano ababanyumira ennyo era temugaana okubayita gwe kasita ogamba nti mukulu Matiya Lwima gya tuleetere ku bantu baffe abo ajja kuba baleetera era ebivulo bibakolere ate mubawe ku ssente ne bw'oba olina mukolo yakusobola abantu bano okujja ne bakusanyusiza abantu bo mu ngeri yo gy'oba oyagaddemu tebafanga abafa Mukama be yayita naye abalala bayimbi bangi nnyo naddala ab'emyaka egigenze nga gye bali batuula bapafominga kitono abamu n'okubivaako babiviirako ddala naye nga gye bali balamu gye bali owange esente wazirya nazirya amawuga agago munange wagalyoza nagalya nkyali mulamu zeuli yataggwa malojja naye era katunja kumuzza mu kitundu ekirala nate gwagoberera Celeste Kasule goberera webali nnyo kugoberera nakwagala kadongo kamu n'abantu bammwe bano abedda